tulina okuwabula gavumenti. Gavumenti tegezaako okukola kikyamu. Kampala capital city yateekebwa mu 1889 era constitution y'eggwanga ekyogera luni nti Kampala ye capital city. Otunulya article 5 akatundu akokuna ewa Kampala okuba nti capital. Ate article 5 akatundu akokutaano kagamba nti KCCA enerungamizibwanga etteeka erivudde mu parliament. Awo nno tulina KCCA Act nga tosobola kumala gavaayo n'ogamba ku mawulire nti Kampala egenda kukyusibwa. Ekyo tekijja kukola. Bannakampala balina okubeera involved mu kintu kyonna ekigenda okubeera mu Kampala oba ekigenda okukolebwa mu Kampala. Awo nno nsaba minisita nti ekyo kikyamu era kikafuuwe Kampala okugikyusa. Tuli ba key stakeholders, bannakampala ba key stakeholders balina okwebuuzibwako. Kampala eyo gy'olaba ye economic hub evamu ebitundu 7 ku 10 ezidukanye eggwanga. Ate tekomaawo ye face ya Uganda ya diiro. Olina okwebuuza ku bantu onookola ekintu ng'ekyo. Kyemmanyi kiri ekintu kimu nti abantu baagula dda ettaka Nakasongola kati balaba nti baagala okukyusa ekibuga bazeeri, naye ng'ate twakola enteekateeka ng'eggwanga nti wetuba twagala kudicongestinga Kampala tujwe ssente. Gavumenti esalawo netupromisinga nti jatuwanga ssente triliyoni 2.4 buli mwaka, naye tebatuwangako bitundu bibeera 40 buli mwaka. Ensonga za kasasiro nezitubonyabonya, ensonga z'entambula nezitubonyabonya, nowesanga nti Kampala esigadde bwetu kubanga gavumenti tegivujjirira. Naye ate gavumenti yavaayo nerowooza ate era tuwenetondawo ebibuga 10 okuli Mbale, Mbarara, Masaka, okuli Soroti, Arua, okuli ebibuga ebyo Hoima, nti tunasobola okudicongestinga Kampala. Naye nabyo tebivujjiridde. Kati gwe Nakasongola negivujjirira etanga nebina ebibuga 10 bigiremye. Singa ekola ku bibina ebibuga 10 ojja kola nti Kampala ebira decongested tulabe nga tugenda mu maaso. Singa nevujjirira Kampala netuleeta train okugeza, netuleeta bus ezigenda okutambuza bannakampala ku ssente entono, netukola ku nsonga ya kasasiro tuleeta ba investors ne bayambibwa okuteekawo emirimu n'ebirala, Kampala ejja kugenda mu maaso. Naye tugenda kubeerawo ne stakeholders engagement enagisaba dda nti ffenna bannakampala tusinkane twogere ku Kampala gye twetaaga. Era ekyo n'olunaku olwaleero ngenda wano ku ndere abalootale bampise okwogera ku Kampala gye twetaaga. Ekyomukisa omulungi gavumenti yawulidde ne cabinet nesaba ba ministers bajje bateese ku Kampala gye beetaaga. Buli minister aleeta ebiteeso. Ekyo bakikopye ku era nga batukopako olunaku lw'okuyonja banze naluleeta nabo ne bakitwala. Okukoppa okulungi si kubi kubanga gwe mulimu gwaffe ng'aba opposition kati abagenda okutwala maaso eggwanga. Kale nno tukakasa nti Kampala esobola okubeera redeemed singa gavumenti ebeera n'omutima ogwagala okuleba nti bakola Kampala. Obuzibu bwaffe bwa nguudo, obuzibu bwaffe bwa ssente. Mutuwe ssente. Kati manager wa Kampala tuli babiri, political manager yenze ateekateekera Kampala, ne tubeera ne implementer nga ED. Tukwataganidde wamu okulaba nti Kampala agenda mu maaso. Muleme kulowooza nti Kampala omukyusa onooba oyambiddwa. Kampala twetaaga ssente, tulabe nga Kampala ateekerwateeka. Omulodi bw'oyogera okugamba nti nno ebibuga ebirala nti gavumenti yavaayo nekwata ku bibuga ebirala baba bwa districts n'ogamba olimugezaako depopulate Kampala. Yes. That's what you're trying to mean, right? Yeah. Naye bakwata ku bibuga ebirala ne babiwa city. Naye omujuzo gukyali mungi mu Kampala. Nati kyekugamba nti Kampala n'ebibuga bino ebirala biwa ssente, naye tubiwadde ssente. Twabasaba buli kibuga bakiwe ebyuma ebikola enguudo. Twabawadde kukola nguudo. Kiki kinasikiriza abantu okugenda okuinvestinga eyo nga bibuga ebyo tobiwadde ssente. Kati ebibuga biwe ssente ne Kampala ogiwe ssente. Kugambe nti budget yaffe yandibadde triliyoni 2.4 naye tuwaddeko biliyoni 9 tezijja kusobola kukola mirimu. Nowasanga nti kasasiro sitoka kumala kasasiro, tulina ekizibu kya kasasiro, tulina ekizibu ky'enguudo. Naye z'enguudo tugezezaako nga tuzikola era twafunye ne project endala gimanyi egenda okujja kolasi egenda tukolera enguudo kilomita nga 120. Tugeze kukola enguudo za Kampala zigenda kubeera perfect. I'm in charge. Twavaayo ng'olaba owera okutaasa amasomero ga Kampala ogamba nti gatundibwa. Enteekateeka n'amasomero ganadda oba gatandise dda okudda. Baabadde balina ekigendero ky'okutunda
Old Kampala ettaka lya Old Kampala twali balemesezza okitegera bulungi nnyo abamu ababba ettaka bali batutte ettaka lya Nakivubo settlement taito bazikomezaawo era zakyusiddwa ne zidda mu KCC kakati twatandise eryaleirwe baali balitunda n'enzirukayo ne babita ontegera nga bafoginga ekiteeso ekya kansu nga baagala ditunda naye twabalemesezza teri ttaka na limu ligenda kutundibwa ate tewakyali kwekobaana wakati wa bakozi baffe ne bana ababbi b'ettaka nti tugirire ebweru buli yabba tagenda kubeera compensated tuzzaawo bintu by'abaana Kampala generation yenja Kampala kibuga kitamye tulabye ennaku zino peva zizeemu abantu bazzeemu okufa obumanyi bw'amateeka gwe ng'omulwadde kyekyo kye tujja tutegeeza gavumenti nti tweteeketeeke nga tunaabako kye tukola nategeeza gavumenti nemugamba muvudde mumenya emidaala gy'abantu mugobya abantu ku makubo naye nga temuteeseteese butale naye mbategeeza mugenda kuleeta obubbi era njagala okutegeeza kati obwo obubbi bwe butandise naye nabo tugenda kulaba nti tubafunira emirimu era nzize mpunira ku bavuka emirimu okulaba nti tubateekateeka obulungi gavumenti tuteekewo obutale kati tugenda kusimba obutale akawusafi kagenda kuzimbibwa gaba kagenda twakatandiseeko tuzimba akatale k'ekitintale tugenda kuzimba ekamwoki akatale tugenda kuzimba n'obutale obulala tulabe nti abantu baffe ne bajja ku nguudo ate bafuna bakolera obumenyi bw'amateeka Honorable Edoko ubatugande tuzikulomba neziofiisi eziti kituufu ebintu gyebiri ofisi tetambula fiiti Bible egamba teri ddogo eriisirayiri nze ndiisirayiri naye tuwulira gyeziri baloga naye tosobola kusobola nze ekyo kikafu mwebaleni